abantu bangi boogera nnyo nti kisoboka kitya era n'abasinga ne balowooza nti oba oli awo bw'abanga yazaalibwa mu famire etali mu mmotoka naye tasobola kufuna mmotoka. Bangi ne beebuuza nti Munnayuganda afuna atya akawumbi k'ensimbi? Lwaki teweebuuza nti yafuna akakadde yakafuna atya? Kubanga twaliko nga Munnayuganda tewali afuna akakadde. Ekikulu mu byonna kwe kwefumiitiriza. Kijja kubeerera kizibu nnyo okuva ku ddala ly'oliko okudda ku ddala eddala okuggyako ng'okkiriza nti abo abaasobola naawe osobola okubeera nga bo n'osobola. Ky'olina okwebuuza mu byonna kwe kukkiriza nti oba oli awo olina gy'oyagala okulaga. Kwe kukkiriza nti tonnatuukayo n'otandika okwefumiitiriza nti abo abaali nga ggwe ne batuukayo bakikola batya. Waliwo abantu abazibu okusinkana mu bulamu bw'ensi eno era nga buli omu abuuza nti omuntu oyo nsobola okumusinkana, oluusi nga bali mu mawanga g'ebweru n'abamu nga bali mu ggwanga erya Uganda. Wano mu Uganda mu bantu be tukwogerako abamu ku abo boolyawo buli muntu gwagamba nti njagala kubeera nga gundi era Mukama nankwatirako n'enkola byenkola n'embeera nga gundi nja kuba ntuuse wendaga. Mulimu amannya agoogerwako. Haji Hamisi Kigundu yakulira Ham Enterprises Uganda Limited, eyo company eri mu ggwanga erya Uganda. Yakulira Ham International UK Limited, company ya Munnayuganda eri mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London. Yakulira Ham International Limited eri mu ggwanga erya America. Yakulira Skylight eri mu ggwanga erya South Africa. Munnayuganda. Forbes omukutu ogwesigika ogutabuusabuusa mu mwezi ogwokusatu omwaka 2020 gwamurankize ng'azitowa obukadde bwa dola za America 807 mu za Uganda zibeera trillion 3 n'obuwumbi 57 obukadde tubuleke. Ezo ensimbi zikola embalirira ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 8 n'ekitundu. Naye Munnayuganda yazirina. Mulimu ebintu by'otunuulira ne weebuuza nti Munnayuganda yabirina era abasinga ne bagamba nti ekisoboka kubanga Munnayuganda yabirina. Ojja kusooka kwebuuza nti abo Abamerika ababiina balina musaayi gwa green. Ekikulu mu byonna kwe kwefumiitiriza n'okkiriza nti waliwo akikoze ne weebuuza nti yakikoze yakikola atya naawe osobola okukikola. Waliwo yasooka okuvuga benzi mu Uganda. Bw'ona agamba nti osobola kuvuga benzi toligivuga. Ndino mwami Hamisi Kigundu nja kusaba control osooka ompe kamera eya Haji Hamisi Kigundu twakava mu kisiibo lwakuba teyampita ku Yidi naye ye Haji Hamisi Kigundu gwe mbadde njogerako. Munnayuganda myaka 37 obugagga bwe bukola embalirira ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Division 5 ng'ozigase okumala emyaka 8 Munnayuganda. Sooka obuuze ku Munnayuganda akulaba. Mwenna Bannayuganda bannanga abatulaba era abatuwuliriza kantwala omukisa guno babuuzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nnyo wewalire ddala. Ebigambo bye bitono naye tujja mufunako program akadde katuwa tufuba nnyo kakozesa. Mwami Hamisi Kigundu njagala okukulisayo muswawo. Amina. Kati mulimu sitati mwajimaze. Tutandise sitati ennaku mukaaga nga ffe abamu twatandise eggulu naye ate ye erimu akaseera omuntu asobola ogisiiba oba mu mwezi oba muki so n'ogisiiba nga ogibuukabuukamu. Naye nange kantwala omukisa okwebaza omukisa gw'omumpadde leero okwogerako eri Bannayuganda bange naddala ensonga gy'oyogeddeko ey'okufumiitiriza okutwaliza ewamu ekikulembera byonna Katonda. Katonda asaasira gw'aba ayagadde. The blessing of God is a constant factor in each and everything we do. Naye ate Katonda y'omu ye yatutonda mu mbeera mwe yatutondera ng'abantu n'atuwa n'ekyobugagga ekyokufumiitiriza. Katosobola kugamba nti kyali kigendererwa kya Katonda kujja ku nsi kubonaabona bonnyibonnyi nedda. N'ekitonde ekyokufumiitiriza yakitonda nga bwe yatonda omuntu. Era nga yakituwa tukolese obusobozi bwakyo okweŋŋanga ebizibu bye tuba tulina mu nsi. N'olw'ensonga eyo omuntu wakulembeza okufumiitiriza mu bulamu avuunuka ebizibu by'aba asanze. Nga we nabagamba luli wammanga Katonda teyatonda bantu na nnyonyi zibuuka, teyatonda bantu n'amamotoka wabula as a means of survival and quick transportation. Omuntu yeesanga ng'akoze ennyonyi, omuntu yeesanga ng'akoze emmotoka. Naye nga byonna ne kompyuta kati mwe tutambulira bino byonna byakolebwa bantu abaakulembeza okufumiitiriza. Ate ng'olaba nti kati mu nsi bye bintu bye tuyimiriddeko nga ki ng'abantu.
n'olw'ensonga eyo enjawulo eri wakati w'obugagga n'obwavu nze siina kyanjawulo kyennyina kusinga gwe munnayuganda munnanga ndaba ssaawe ffe be bamu ntambuza emikono amagulu abiri nyina emikono ebiri nga ggwe nyina omutima nzisa era n'okufa nkola ki nfa tufa kyenkanye naye kino ekyokufumiitiriza nzize nkigamba bannayuganda bannange naye lwa nsonga bakitwalanga ekyokusaagiriza kitwangwira nali nsoma akatabo kano aka success and failure based on reason and reality obuwanguzi bwoba okulemererwa kwesigama kukkiriza kyoli n'okisamu n'amazima n'owandiika akatabo akampangula mu byonna simanyi kamera oba osobola okukafuna akatabo aka reason as the world masterpiece okufumiitiriza yentabiro yennamuziga esobola okutambuzibwako obulamu bwo bwonna mu kubyogera tubyogera osobola ogaa nti okwefumiitiriza reasoning byangu okwogera naye munnayuganda walaga nti nange ndi mu kwefumiitiriza naye bye sinnabituukako hamisi kigundu alowooza ffe tetwefumiitiriza tetureasoninga kati awo wennyini nyiwe mba ntandikira omanyi nagenda neggamba nti okulimba si kibi naye wootandika okukkiririza mu birimbo byo ofuuka wa bulabe nnyo eri ggwe ng'omuntu. You see, with reason the end justifies the means. Nabagamba reason looks at that done rather than that ought to be done. Gwe lugonvu okutegeera nti ekkubo ly'okutte lyettuufu okuleeta owahaamu obeera mumativu era ng'okakasa nti ly'okutte singa oba okoze eki oba otuuse ekyokutuuka wano kye kiraga nti ekkubo ly'otuuse ki tuufu tosobola kugamba ng'okyali mu kkubo nti lyekutte lyettuufu nga tonnakola ki nga tonnatuuka kati tosobola kwerimba nti nfumiitiriza naye ate sinnafuna kiba kitegeeza tonnakola ki tonnafumiitiriza ekyokubanga toyina kyekiraga titonnafumiitiriza kimala kweŋŋaŋa ebyo bizibu by'osanze mu bulamu bwo okulaba engeri gy'okola ki gye weesitula lwa nsonga okwekkiririzaamu n'okutekinga self responsibility it is an element of reason. Kati bannayuganda agenda n'agamba nti neggwe haamu otulimba ku myaka 37 gye tulaba gy'oyina nga tukoze gwavudde wano e Kalungu owaffe Masaka sente ozikoze ddi kati omusajja asinga obugagga mu nsi nga olaba Zuckerberg alina emyaka 37 waba Zuckerberg asobola okubeera nga omugagga asinga mu nsi ku myaka 37 owakanirawa nti ate haamu ku myaka 37 tasobola kubanga akoze byakola ki byayina nze ekyobugagga kyennyina kufumiitiriza amayumba gano nga wengayina ne kampani nga wozoogedde n'owoobijjawo n'ondekera okufumiitiriza mba nkyasobola obikola ki okuddamu n'embizimba kuba seerimba tunuulira embeera eyo mwemba ndi nekyemba nnyina nekyesiina I look at my strength and my weakness nentegeera nti nkolesezza ntya embeera wennyimiridde okulaba nga nesitula ki ng'omuntu nagamba bannayuganda balina obuzibu bumu abasinga baagala okubeera ne capital gwe balowooza miliyoni 10 miliyoni 2 n'akwata zino 10 z'ayina n'ataziwa the respect and attention zeetaaga osobola kukola n'ekyo ky'oyina ofumiitiriza okusinziira ku kiriwo si ku kyolowooza. Presumption is a very limiting factor of reason. Kati njagala okukolesa olulimi olusaamusaamu omuntu lwatasobola kugamba nti haamu avudde oba wanaaduula naye ate wemba nagamba okufumiitiriza nyino kikuwanga wekikola ki omuntu taba mwavu aba tannafumiitiriza kimala kweŋŋanga bizibu biri mu bulamu bwe okulaba nga akola ki nga Yesu obwavu si kyekizibu kya Afrika oba ne Uganda okutwaliza ewamu n'abantu ng'omuntu kinnoomu butafumiitiriza kyekizibu obwavu it is just a byproduct ey'obutafumiitiriza ng'omuntu wanaabeera tugeze alina obulwadde bwe oba sirimu oba ki ekizimba oba ekisipi oba rashi efuluma as a symptom of obulwadde buli kati obulwadde butafumiitiriza obwavu si bwe bulwadde okubeera omwavu okubanga nsula mu kayumba kasubi ka musoolini si kyekizibu mu nsi Katonda ffenna atutonda nga tuli bwereere nga tetulina kye tulina era hamu n'owaaba azimbye amayumba nga mulaba waaba afa ajja genda ng'ali bwereere nga yakola ki nga we yajja kyova olaba woba ofudde n'erinnya lyennyini tolisigaza tosobola kugamba omulambo gwa hamu guliwa oba ofuuse mulambo tuziika ddi oba tokyalina kyo omuntu waafa n'erinnya takola ki talisigaza kyova olaba ofuuka mugenzi
baba tebakyakuyita lugonvu kati ey'enjawulo gye tuyina wakati w'abagagga n'abaavu kufumiitiriza kababe bantu kinnoomu kagabe mawanga kababe bazungu abazungu baatusukkulumako ku kufumiitiriza n'okujja wano for colonialism. I'll give you the best example. Abazungu mu kuwankawanka okulaba nga balongoosa obulamu bwabwe n'embeera yaabwe beesanga nga bavudde gye bawangaalira to look for better resources. Bwe bati bwe bajja kusemazinga ki Africa. Bwe batuuka wano ne basanga nga Africa tuli bagagga nnyo ne batwala buli kintu kye twayina golodi, zinki, diamond naye ate ne batunanga n'Abafirika bennyini basajja baki bamaanyi ba kiwago ne balaba ne human labor. They exploited us up to an extent. Etwala ki abantu kyali kyakujooga ne lwakuba baali balina kye batusinga kye bayita okufumiitiriza era mudda baatwala abantu nejjukiro batwala abantu ekiseera kyatuuka ebitongole nga bivuddeyo nga human rights zaali zitandise mu common law UK nga woolaba amakyaki gaali gatandise okuwakanya embeera eyo eya slavery kati nga woolaba n'Abafirika bennyini baali batandise okuwakana Majimaji rebellion mu abalabanga South Africa Abashaka Zulu kati okyabakaluubirira okukola human slavery ne bagamba nti kati ate Omufirika ono lwaki tetujjaawo physical slavery ne tukola mental colonialism ko tutambulira paka kati bwe twabawakanya okututwala mu buddu nga kiringa ekyeyoleka ne baga kati kabatufuge bwongo bwaffe ne bakwata systems z'amasomero the imported and education systems ne bazireeta wano nga kututambulira kyovola buli mwana amala okusoma wano alowooza kukolera ki bazungu abaddugavu abali mu nsi z'abazungu ssaawa eno nga bagenze baagala nga ne tikiti bazeegulidde bangi nnyo okusinga bye baatwalira ku miguwa lwa nsonga lwaki mutwala ng'alwana ng'awalira ate nga nsobola omunnyonnyona n'akola ki n'ategeera amaanyi ge tukolesa mu nsi z'abazungu eyo nga tugazizza wano mulowooza tegasobola tukulaakulanya ng'eggwanga enjawulo eri wakati w'obwavu bwaffe n'obugagga bw'abazungu kufumiitiriza kuba wabeera ebyobugagga bye bajja wano bye bibakuumidde mu bugagga ewaabwe ffe tetusobola bikolesa nga tebinnava wano naffe ne bitugaggawaza tetunnatuukawo emyaka gyaffe gikyali tetunnatuukawo awo ndowooza kati si kyakufumiitiriza obutekkiririzaamu ekyo kyennyini kyova olaba nafuna omukisa ne bampita ekyankwanza okwogerako n'ababaka naye nakulembeza ensonga emu njijukire nali njogera nabo nti obwongo buno operation mindset change kyekyokka ekisobola okulongoosa mu direction y'eggwanga lyattu Uganda. Abaana bano emiti emito ne bategeera nti buvunaanyizibwa bwabwe okukulaakulanya ng'abantu n'okulaakulanya eggwanga lyabwe. Bannayuganda balina ekintu ekikyamu nnyo kye batambuliramu. You know, reason as an element of reason. Reason imputes an intention to fulfill an obligation. Gwokwagala okuwaanibwa olw'okukola ekintu ekyo ky'olina okukola ate ekikakatako. Kati n'osanga ng'omuntu mulwadde naye ng'ayagala bamuwaane nti amize eddagala. Bannayuganda tebannakitegeera mu bwongo bwabwe nti buvunaanyizibwa bwabwe okwokulaakulanya n'okulaakulanya ki ensi yabwe. Tebannakkiriza nti ndi mwavu lwakuba nnyina kye sikola wammanga okunjija mu mbeera mwenkola ki mwendi. Kyova olaba banenya bazadde baabwe banenya baganda baabwe nti antambulirako ne banenya gavumenti naye nga bo tebeenenyezaadde omulundi ki n'ogumu. Tasobola kugamba nti ndi mwavu lwakuba lwaki oyagala obugagga ng'obwa haamu ate nga toyagala kukola nga haamu. Kuba obugagga n'obukozi butambulira wamu. As an element of reason, someone has to embrace struggle and hardship, at the same time being persistent and consistent. Tulina okutegeera nti okufulubana n'embeera embi, it is part of the struggle gye tulina okuyitamu okutuukako kye tukola ki kye twagala. Era munnayuganda munnange ali eyandaba w'oba olaba nga obulamu bwo bugonvu nnyo ekiyitiridde, manya nti you are not struggling towards anything in life. Ebiseera ebisinga bw'oba nga olaba buli kimu olikkako nga buli kimu otambulira butambulizaawo ne buli lw'olaba nga abantu bakuwalana bakukyaye awo ng'otegeera nti olina kyokola kye baali kwegombye kuba kye baali yagadde bakole ki bafune. Kati
ekintu kino ekyokufumiitiriza yenkizo kyobona nawandiika akatabo reason as the world masterpiece. Why? Because with reason someone embraces a fact of like the ability to take a risk, to have a focus and vision, have self-responsibility, the ability to forgive and forget, okusonyiwa n'okwerabira, the ability to be patient. Abantu bangi bagamba nti tugumiikiriza buli kimu tukikoze ndi myaka 35 sina kyesikoze buli nga bwatandika okubala emirimu gyakoze mugambala Fuba na Nnyo Okola nnyo bwatandika okubala emirimu gyakoze n'abala emirimu omwami Hamisi Kigundu gyakoze nga totuuka makatigi naye nga tanatuuka wadde mu koota ya kootayo naye ate omugamba kola nnyo beera mugumiikiriza alaba emyaka gimugendako nanti kati muganda wange Lugonvu okufumiitiriza n'okukola ennyo byawuka. It is an effort based on reason that will give you results at the end of the day. Nakuwa example omulundi gwe nasemba okola interview naawe negamba there is a very big difference between knowledge and wisdom. Whereas knowledge is basically information, nikuwa na example y'aba professors, they have got the ability to collect a lot of information even with the capacity to pass it on to others. But wisdom is the ability to practically apply that information towards actual prosperity. Abasomesa basomesa abaana bangi nemulabanga bagaggawadde naye ng'omusomesa takola kitagaggawala. Njawulo ki eri wakati w'omusomesa ono abadde ne wisdom okumala emyaka tugeze 6 noono omwana agifunye emyaka 5 n'agaggawala? The element in between there is reason. Kwefumiitiriza, the ability to apply what you know towards actual prosperity. Ekyokukola ennyo si bugagga, si kya bugagga. Omuntu asobola okukola n'akolera ddala emirimu n'agikola mu bungi naye ng'emirimu gyonna gy'akola taataakingaŋŋamu kufumiitiriza. Era ekikulaga nti ku mirimu gy'okola twataakingamu kufumiitiriza kyokubeera nti tonnagufunamu. Ky'omuntu okugamba nti nze ndi mugezi nnyo lwa bwava, amagezi agatasobola kujja mu bwavu tosobola gayita ki? Magezi. Si kyakuvuma, si kyakuvvoola, ne kyagezaako kunnyonnyola elementi y'okufumiitiriza. Okufumiitiriza tekwerimba. The end justifies the means. Kati ebiseera ebisinga bannayuganda tulekeraawo okwerimba. Nze wemba nkikoze naawe osobola okukola ki? Okikola. Singa tulina bahaamu 2 mu Uganda olowooza singa tetugenda era mu maaso? Abantu bangi bakyogera ne baka nti obuwumbi trillion 3 n'obuwumbi obuli mu 6 Hamisi Kigundu ku myaka 37 bwazitowa. Atugamba Mark Zuckerberg oli muzungu nabadde ntunuulira akata oyina akako aka reason as the world masterpiece wakiwandiikako wano bakiyita African reason kiri ku chapter number 10 page ya 79 njagala keberako. Akatabo kano nafuna omukisa n'enkasoma nga kakafuluma n'enkasomera ennaku zaali 4 naye tekandeka kyekimu. Kana akatabo aka reason, success and failure based on reason and reality kalina abantu bekanjawulako bangi naye ne kakyusa obulamu bwange from worse to better. Nali mu kwerima nga ndowooza ndi bulungi bwe nakasoma n'enzuula nti ngenda kubeera failure for years. Bwe nsoma akatabo kano nakasomera ennaku zaali 5 naye chapter ye 10 African reason oyinaye wawandika kugamba nti reason is one's ability to critically analyze, make a deep assessment and mind adjustment. Reason nawandika omanya akatabo ako nakawandika munaku 7 ate nakawandika mu pen ate nakawandika as a personal opinion. Kyovola buli page mbeeramu buli after chapter nawandika this is a personal opinion which may be a fact or not depending on the reasoning capacity of the reader. Now at the sinafuna muntu anchallenge yakuyina wandika. I define reason as the ability to make a deep critical analysis into the prevailing circumstances around you towards any aspect or challenge of life. Kitegeeza ki obwo obusobozi bw'okwata obwongo bwo n'obwadressinga ku kizibu ekikuli maaso nga we kiri mu bulambulu kufune mu bujjuvu bwakyo n'osobola okufuna a corresponding solution ku kizibu ekyo n'oterimba. Kyova olaba nabagamba nti n'ogenda ow'omusawo okujjanjaba asooka nakkebera wakkebera n'ategeera obulwadde obukola ki obukuluma then n'alyoka akola ki akujjanjaba.
omusawo tasobola kutandika kukuba ddagala nga tandategera bulwadde bukola kati bannayuganda abasinga oba abantu mu nsi yonna kuba kano saakawandikira Uganda yokka kano akatabu nakawandikira nsi yonna lwa nsonga nabagamba all past future and present generations live and achieve up to the extent of their reasoning capacity. Kitegeera kati tosobola kufuna solution ya kizibu kikulemye kukola ki kuzuula kutegeera olina okusooka n'otegeera ekizibu n'otegeera obuzito bwakyo n'ogamba nze lugonvu ndi wano ki ekinnuma nti bwavu tinaye obwavu oba bunuma kiki ensobola obukolera ate ekivunula obwavu eddagala lyabwo kukola nti kati nkoze eki nenziramu nenga nti ekivunula obwavu eddagala lyabwo kukola naye nkoze emyaka 10 noga neepibye nyinamu ssente meka nti miliyoni 2 n'otagamba nti njagala kukola omulimu gwa miliyoni 10 n'ogamba miliyoni 2 zikola ki n'otandikirako kikyokola ki kyoyina n'ogamba yi wensuubula wano emmotoka y'amanda ningenda nenjikima wali ekibuga wenjituusa mu kibuga bampa meka n'otagamba nti alevo yange tetunda ki tetunda manda kuba miliyoni 2 z'oyina bwe busobozi bw'oyina era kyosobola okukola ki naye abantu beerimba ne bagaya ekitono kye bayina ne balowooleza mu kintu kye batanakola ki kibanatafuna kati nze if I give you reason if I can get you to reason mbeera nkuwadde obugagga kukufumiitiriza sina kyensobola kwongerako ate n'ekirala abantu beerimba nnyo nga ne gavumenti ezimu mwozitwalidde nti basobola okutegeerera ki abantu buli muntu yeetegeerera wabula oyo nti olina munnyonnyola n'ategeera enjawulo eri wakati w'ekituufu kakabe kalulu omuntu n'atalonda nga alonda muwawa n'omuntu n'agamba ono agenda kunkolera ki wenkola bwenti n'otalonda kubugumya mu ki neweetegeerera mutima if governments can get people to reason ensi yonna yonna ejja kukola ki ejja kuba bulungi the imbalance of resources in distribution of resources is also brought about by inability to reason kyova olaba abasajja bano abazungu abaabasooka baali bafumiitiriza nnyo ne bakolesa okufumiitiriza ne bakola structures and systems nga the society benefit nga teziri individual based bigasa kitundu tebikuyamba nga gwe omuntu ne bibeera nga buli muntu ajja kubeera nga basic survival is a constant factor cutting across each and every citizen in the world. Omuntu asobola okera ku makya najja nagamba nti mwami Amesi Kigundu emirimu gyonna ngikoze nyina kapito wange wa bukadde butaano nsobola kukola ki we nawandiika akatabo kano akaasooka abantu baavaayo ne bagamba nti hamu akatabo nkasomye naye ekyembadde noonyamu sikifunye ne mubuuza nti ki ti hamu totubuulidde gye watandikira ngeri gye wakola kyali badde kya bulyaza amaanya nnyo nze okuwandiikira katabo nga njagala kakusitule ng'omuntu nentandika kunnyonnyola bya bugagga bye nnyina nagyempise ate kati gwe taatawo muvubi maama wo mulimi kati waaki oyagala nkunnyonnyoleze gye nayita nga gwe si gy'oli saawa eno nze nkuwa obusobozi oba obwongo obusobola okukolesa okufumiitiriza wonna w'oba oli okulaba nti wookola ki wootandikira si kyakufumiitiriza nze okutandika okunnyonnyola gye natandikira mba nkubuza ojja kulowoozesa omuntu nti alina kutandika nga bwe watandika ate ng'ensi si bweri ensi buli omu ali gyakola ki if we can get Ugandans to reason ensi eno ejja kukulaakulana myaka 5 oba 8 ffenna tubeere nga tuli bagagga tetuli baavu wabula tulebeddwa okufumiitiriza ng'eggwanga tewali muntu agenda kukuwabula ku kiki olina kukola naye gwe bw'otuula wansi ne weefumiitiriza olaba osobola kukola mulimo ki akyogedde bulungi nti buli omu bw'anajja naga nti nyina ssente bwe ziti njagala kukola kino njagala kukola kino alina kyeyaluŋŋamiza nti bw'oba ng'ogamba nti gwe munnayuganda tosobola kubeera Amesi Kigundu kyabadde nga ye mwami Amesi Kigundu ku myaka 37 gy'alina akyalina endowooza egamba nti asobola okubeera Mark Zuckerberg namba 4 mu nsi yonna lwabanga Mark Zuckerberg yakibeera bw'abanga Bill Gates school drop out yasobola okufuuka kyali ku lwaliro gwe lwaki tosobola kati niye njagala okubanga nkuumuzamu tukyalina omugagga Amesi Kigundu Haji nga tutunulira okwefumiitiriza reason as the world masterpiece obugagga tebuli mirimu gy'okola obugagga buli mu ndowooza yo buli kyokola ossaamu endowooza oba oli contented n'omusaala gw'ofuna katujje
omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo bakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events. Gwe twabadde tutandika programu eno alina ekigambo kiyaŋŋambye. Tosobola kumanya nti otuuse mu maka ga Hamisi Kigundu. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okuteera ligenda okukutuusaayo. Tosobola kumanya nti oli ku kkubo ttuufu okutuusa ng'omaze okutuuka ku maka ga Hamisi Kigundu bw'obanga gy'olaga. Enteekateeka zo zitunulira genda ku nkulaakulana, zitunulira kuzimba nnyumba, kugula mmotoka, kutandika kampuni yo, kuva ku 0 kudda ku 100. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okuteera ettuufu okutuuka ng'otuuseeyo. Ebigambo ebimu bw'obiwuliriza owulira nga bina bwe bisobola okukyusa. Abantu bangi baludde nga beebuuza akatabo kano. Nze ndi kyewandige nti ndi bujulizi obulabikako. Akatabo kano kankyaye abantu bangi. Naye ke katabo akankyusa okubanga nsobola okwogerako naawe. Abantu baagala nnyo okubanga tutambulira kutegeera kwabwe. Akatabo kano kakuyigiriza okwetegeerera. Akatabo kano ka Success and Failure Based on Reason and Reality kakuyigiriza okumanya ky'olina okubeera gwe nga ku Lugonvu okulongoosaamu ku ekyo kyogezaako okutuusa eri abantu. Nze Hamu sikuwandikiranko katabo kulagira. Yes. Nze I'm trying to kickstart, ngezaako kickstarting obulamu bwo, okulaba oba obwongo, okulaba nga butambulira mu mbeera ey'okufumiitiriza wennyini w'obeera oli. Ogenze n'oyogera ku bagagga abazungu ti abazungu tubalabanga ab'e waggulu naki n'otunula omuntu nga Hamu. Kale tukolese example wano eyaffe eya wano nti Hamu omugagga ffe era tetusobola kuba nga Hamu ssente za gavumenti. Muganda wange oba mwannyinaze ekyobutekkiririzaamu kya bwavu n'okusinga obwavu bw'olowooza. Kibi nnyo era kya nnaku omuntu kati gwe onaanoonya otya obugagga nga n'obukkiririzaamu tokola ki? Tobukkiririzaamu. Mudda mu kuwakana nti tekisoboka, Hamu ssente tezisobola kuba zize. Naye kati kyawandiikibwawa nti ffe bannayuganda tulina kubeera baavu ffenna. Amawanga gakulaakulanyizibwa bantu. Ate gakulaakulanyiza abantu muvaamu ab'olubato oba abamu abajja ne bagaggawala ne bakola ebintu wammanga ebikola structure systems and policies. Ate ebigaggawa abalala kubatandika nabo ne bakola ki? Ne beezimba. Eggwanga terisobola gaggawala nga temuli bagagga. Naye kati otunaawala n'abagagga bonna ne tubateeka ku ttaka olwo eggwanga tulireseewa. Ye ggwe ndaba ssaawa eno okikkiriza mu mutima gwo nti n'omwana gw'ozadde oba gw'ogenda okuzaala aliba mwavu. Tulakuba bannayuganda tulina kubeera baavu. Kati ekyokwekkiririzaamu kye kimu ku ntandikwa y'obugagga. Ate ekyobutekkiririzaamu kibi nnyo. N'ekyokulowooza nti omanyi nga tomanyi. Lwansonga nakuwandiikira akatabo. Lwaki tutwala obudde n'okasoma n'okavundula oluvannyuma n'ogamba nti Hamu bye wandika temukola ki? Temuli. Gw'ogenda ne presumption nti mmanyi obeera ofuuse wa bulabe eri ggwe nga we nagambye nti okwerimba si kibi. N'ekyokukkiririza mu birimbo byo kiba kikufudde wa bulabe nnyo eri ggwe ng'omuntu. Ekyobutamanya si kibi naye ekikulembera obutamanya nti tokola ki? Titomanya. Nga we nabagamba luli nti ekyobulalu ekikulembera obulalu butamanya nti oli muki? Nti oli mulalu. Kati omuntu nawandiika as a principle of reason, good listening skills. Obwongo buleke nga buli open. Take in everything. Give yourself a chance to process. Lwaki owakana n'ogamba nti Olugonvu sijja muwuliza nga tonategeera na kyagamba? Omuntu nakkuba omukono oyinza osanga abadde agenda kugamba nti owaye gy'olaga waliyo engo. Ne n'otamuwuliriza. Muwulirize olabe kyagamba okiprocessing ebbongo oba oyagala okikole ki? Okireke. N'embeera ey'okugenda nga gafula oli muwakanyi
gwe manyi buli kimu okimanyi kyekikuumidde bannayuganda bonna ebiseera ebisinga okubeera nga basigadde bantu baki ba wansi. Ate nga nze kinnuma nnyo newembeera mpulira abakulembeze nga bagamba nti abantu baffe aba wansi. Katonda yatutonda nga tewali muntu wa wansi. Omuntu aba tannafumiitiriza bufumiitiriza kimala, Katonda musaasira kulongoosa nambikola okulaba nga anoonya obuki obugagga. Toli mwavu, sente z'otannafuna. Ate sente tonnazifuna lwakuba tonnafumiitiriza. Naye w'otandika okufumiitiriza byokola bigenda kukyuka, ne mudda obugagga bugenda kujja. Obugagga bakola bukozi, obugagga tebabulonda, obugagga tebabubba, obugagga tebabukumpanya, obugagga bakola buki bukole. Kubanze hamu gumulabanga omugagga newembeera nfudde, omwana wange n'asikira ebyobugagga bino nanga bwennyina abeera asikidde sente, aba tasikidde buki bugagga. Kuba obugagga butambula n'ebyabo nga the ability to manage expenses and incomes, okumanya nti nfulumya bwenti nyingiza bwenti. Kuba nabagamba lulu wammanga nti omuntu oweesanga nga enfulumayo esukkulumye ku nyingizaayo obeera oyolekedde ki ekigo. Kati the management process of creation of wealth is what we call wealth at the end of the day. Nga bwe mbagambye wammanga obugagga bwange tebuli mbizimbe byennyina wabula buli mu bwongo bwange nakufumiitiriza. Byonna byennyina n'owoobitwala n'ondekera obwongo n'onsuula mu ddungu, osobola okutegeera nti otegedde nti kati ndi mu ddungu, neteka kati mu ddungu nkoze ntya, abaayo bawangaala batya. Ekyo kyakufumiitiriza okumanya wooli. Ekyokukkiriza nti ndi mwavu kyakufumiitiriza nti siina n'osooka okikkiriza. N'ekyokutambulira mu kuwakana nakuwa owuwa obusumuluzo tolikola, sooka otegeere nti siina. Omulimu gwaweddewo n'osigala ng'opangisa mu Uganda ensi yokka mw'osanga abantu nga newabeera muntu wa wansi, ate newabeera muvuzi wa boda n'omubuuza nti owa pulezidenti obusobola, ajja kukubuuza nti ntandika ddi. Mu Uganda ensi yokka mw'osanga abantu ng'omuntu n'atambuza ebigere nga tagulanko mmotoka, w'omubuuza nti mmotoka ki gye waliyagadde, agamba Range Rover eba enkolera. Tasobola kulowooza ku spaasio, tasobola kulowooza nti noba nalise nengula pikipiki. Kale tubeera ng'obwongo buli waggulu nnyo ku actual prevailing circumstances ku ttaka. Kugamba embeera gye tulimu tetugikkiririzaamu wabula tulimbire. Kati onaatandika otya nga tomanyi nawe oyimiridde? Onaatandika otya nga tomanyi w'oyimiridde? Sooka omanye ky'ozitowa, weebuuze nti ky'ozitowa kikutuusa kitya ku kyoyagala. Abaana basoma. Akatabo kano lwaki nakaagala? Nfunye omukisa kibayogeddeko. Ku chapter y'omusanvu kuliko ekigambo education, essuula omuko gwa 5:3. Nakasoma sijja kabikula ng'olaga nti ekimu ku bizibu bya Uganda ne Africa yonna byo bye twasoma. Ngenza okutunuulira abantu abasinga obungi abaana be tusomesa be tuweerera n'abaana abasomye. Buli omu ayagala kusiba ttaayi, buli omu ayagala kukola mu woofiisi, buli omu ayagala kumwongeza musaala. Naye kimpadde okusoomoozebwa nti bwe ntunuulira mu Kampala temuli akeedi ya profesa, temuli akeedi ya muntu akola mu woofiisi. Ane nga tonagenda nnyo eyo okubeera nga mulimu akeedi z'abaprofesa oba teziriimu, ekyo kiteeke ebbali. Naye bwe tuddayo ku musingi oba ku mulamwa gwe nawandiika nga bwegambye mu chapter 7 nawandiika ku education, nendifininga education as a system that is introduced to a certain society to prepare people of that society to encounter problems that they face on a day-to-day basis within the prevailing circumstances and challenges within that society. Na education system nengamba nti yalizimbiddwa ku musingi ogw'ebintu wammanga abantu gwe batambulirako. Kati fono mu Africa ne mu Uganda, our cultures, social factors are so different from the West. Tetulina muziira, tetulina ki. Ne kati bano abazungu bajja ne bateeka wano education system yabo. Kyova olaba buli mwana amala okusoma aba alowooza genda ki bweru lwa nsonga it is imported and imposed. Ebintu byatusomesa tebiyina ngeri gye bisobola tuwa buvumu na busobozi kwenganga bizibu bye tulina muki mu bulamu. Era nali nsaba nti education system bagikyusiza ne bagidesigning okusinza ku kye tulina wano n'ebizibu bye tulina. Kati weesanga nga abaana bonna bamaliriza bagenze bweru kukola ki ate abazungu bano ekintu kye baakola olanzirayo kufumiitiriza. You see, in fact in my book I said once the white man conquered the mind, he conquered the continent. Bwe yawamba obwongo continent yali amaze ogitwala. Kuba kati
Fenna tulowooleza mugenda bweru. Everything black is bad. Mu education system, everything is white is good. Ekintu ekitali kituufu. Kati nze tula ebintu byenkola wammanga. Nze nyina ebintu byenkola wane Uganda ng'ovudde mu kuwandiika akatabo nabawandiikira akatabo. Nze nazimba amaka amanene nga gano woogalaba. Yes. Siga nti ngeetaaga. Nsula mu kisenge kimu, nvuga emmotoka emu, ate nsula ku kitanda kimu. Naye amaka gano ekyaganzimbya kulaga bannayuganda nti bikola ki? Bisoboka. N'ogenda mu Amerika mwenamba siba babeera ebweru. Kizibu okusanga amaka agalinganga aga nga ogasanga bagaalu batunga mabale. Ne kulaga bannayuganda bannange nti ne wano tusobola okukola ki? Ekiri eri ne wano kisobola okukola ki? Ne bagagga bannange abalala naali bakubiriza mukole ebintu wammanga ebigumya emiti emito nga Oluganda lugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Abaana baffe bonna bonna bwe banayesanga nga bagenze bweru. Laba airport yaffe eri bize. Baana bakadama bonna bonna bagenda. These are young people. Singa tubatadde mu direction ya agro processing and value addition. Tusobola okulaakulanya ensi eno. Ne kugamba tubalaze nti wano tuwali future. Ndi mu kuzimba ennyumba eringa White House. Okwetebe Express Highway. Lwaki zimbye office ya agro processing ya Ham Agro Processing Industries ngeringa White House. Kuka tuyina obwongo obulaga nti America yiwali buli kimu. Nzimbye White House eyo obalaga nti exact a replica can sit in Africa and in Uganda. Mufuna obugumu ogite kugambe nti ne Uganda gyerina. Omuntu n'abeera agikulaze mu firimu ogamba ne wali tugiina. Ekyo kyokka kyokka kirongoosa ku bwongo bwabaki bw'Abannayuganda. Tulina okukola ebintu bwantu wammanga ebibugumya obwongo bwa emiti emito gy'Abannayuganda okubalaga nti Uganda teganye buganye kulaakulana. Oba tunafumiitiriza kimala na kwagala nsi yaffe kimala okulaba nga tuteekamu ebirowoozo n'amaanyi n'okufumiitiriza okumala okulaakulanya ensi yaffe n'okwekulaakulanya ng'abantu. Ani gwe tulina okunenya bw'otunuulira nti kuva ku musingi muto okyogedde bulungi buli muntu atya mu Amerika, buli muntu atya mu Germany, atya mu Ngereza. Ebirowoozo byaffe byonna birowooza nti osobola kufuna ssente Uganda okuggyako ng'ogenzeeko ebweru. Ssente zo watandika zikolerawa? Nze nakolera wano era emikululo weegiri naye nga nkuzizzaako emabega. Oyina statement gy'okoze n'agamba ani gw'olina okunenya. Nombuuza ani gw'olina okunenya. Tewali muntu nga tonnagenda ku famire yo, nga tonnagenda mu structure ya kikakyo, nga tonnagenda mu structure ya mikwano gy'owangaaliramu, nga tonnagenda mu structure ya nsi muwangala, nga tonnagenda mu Africa, nga tonnagenda mu nsi. Sooka okwate essaako ogyekubeko nga ki? Ng'omuntu. Okkirize nti tewali kinnemeseza gaggawala okujjako nze nga ki? Ng'omuntu. Stop passing responsibility to people. If development has to start, it has to start with you. Kyobola nagamba ababaka nti ekimu ku kiganya Uganda okulaakulana bannayuganda tebannateekamu maanyi kimala okulaakulanya ki? Ensi yaabwe. They think it is okay. If Uganda has to develop, there has to be a collective responsibility and passion, patriotism within Ugandans to know that it is their responsibility to buvunanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okwekulaakulanya ng'abantu n'okulaakulanya ki? Ensi yaffe. Naye omuntu yeevaako ng'omuntu n'atandika okunenya buli omu. Olaba banenya ne batuuka n'okunenya ebyeddogo. Nga n'obimuntu batasobola bikuleetera mu kibbo nti bibi oba mu kaseera. Kati kwegamba ekyokukkiriza mu ddogo si kyakufumiitiriza. Kuba lwa nsonga bali kutuma tosobola kukola ki? Luleeta. Naye katukkiriza otya mu mpewo? Anyway, kati ekikulu kya byonna omuntu olina okuddayo ne weenenya ng'omuntu n'ogamba nze nga Lugonvu ntandikiddewa nzimbye ntya ku ekyo ky'oba oyina. N'olekerawo okuwala n'abayina n'ogamba oyo hamu yayina ezaffe nze ne wenzikuwa ziggwawo. Kuba tosobola zimanya nga kyegambye nti omwana wange we mulekera ebyobugagga bino aba asikidde ssente aba tasikidde bugagga. Lwa nsonga waba ayagala emmotoka ezebbe oyinza n'omusanga aguze ennyonyi ne ziggwawo n'ombuuza zaalaga wanaagula ennyonyi nga talina n'amafuta gagitambuza. Omuntu w'obwongo obunafu oyinza n'omuwa ssente n'azikumako omuliro n'akuŋŋanya biliyoni 10 n'azikumako omuliro n'asigaza linnya nti ogumulaba yayokya ssente yazookya. Kati nze kyenjagala okuba bannayuganda bannange kiri kimu, busobozi bufumiitiriza ate n'ekyokwekwasa abazungu tukite. Lwa nsonga baakola kye balina okukola mu budde bwe balina okukikola
okulaba nga balongoosa obulamu bwabwe. Naye omuntu it is never too late to reason. Wotandikira okufumiitiriza wotandikira okugenda maaso. Era saagala gwandaba ow'emyaka 7 myaka 6 ogambe nti anze emyaka giyisa. Oba ffe Baafrika tutandika okugamba nti abazungu baatumaliriza dda nedda bye baatwala baabitwala. N'ebyo tukyayina tukyasobola okukulembeza okufumiitiriza ne tuzimbira ku byo okulaba nga tutandikirawo tuli ate okukola ki ogenda maaso. Tutaba mu kwekubagiza nti olwo abazungu baatukola ki ffe baatumala taggwa dda. Waliwo ekigambo ekiyinza okuba ffe bandabuddu okimanyi. Waliwo ekigambo kye bayita okona. Bwe tutunuulira Uganda tutunuulira Africa weeri oyinza okugamba nti twakona. Wakyaliwo obusobozi okuba nga tuzuuka and what does it take okuba nga naffe twogerwako nga gali amawanga fayini baatutwala katoga nti tuleme okugamba nti baatumala. Kitwetaagisa ki okuva we tuli ku lwaliro okutuuka we twegomba mu abo abasajja? Anti kati lugonvu tuddayo wakuba olabika ekintu ky'okufumiitiriza tonna kya appreciatinga bulungi naye tuddayo mu kufumiitiriza. Embeera embi, obwavu, okubonaabona, okuba nga toyina nga woolaba nti obulwadde ekijjanjaba obulwadde liba ddagala. Ekijjanjaba embeera embi kuba kufumiitiriza. Kati tewali kona. Wootandikira okufumiitiriza wootandikira okukola ki? Lwakuba the only difference is reasoning sounds so simple and so basic. Yes. Oli n'embeera akyogera kagamba naye hamu kiri kitu kyayogerako. Omanyi, don't confuse it with kulowooza. Okufumiitiriza kuteekwa okuba nga kukuwa results. Woba okola ekintu kyonna kyonna ky'okola w'okifunamu ekyo ky'okyagalamu omanya nti okikoze mu bulambulukufu bwakyo. Kati osobola kugamba nti kyenkoze kye kituufu nga tonnafuna ki results. Okufumiitiriza tekulimba. Tosobola kugamba nkola nnyo lwa bwava. Kyokola tokyatakinzeeko reason. It takes an effort with reason to make it in life. Not just an effort. A bare effort may it not be sufficient enough for you to make it in life. Naye abantu bonna bakula oli nagamba nti nze nkola buli kanaku nkeera nenkola ne ssente zaabulirawa. Kuba kyokola osanga tonnakiteekamu. abantu bangi agamba nti nze natondebwa kuba bwe ntyo. Ffe famire yaffe yatondebwa kuba njavu. Ffe wano we tulina okukoma ne bona ngamba okukola kino ekitange bw'ati bwe yali ne ssenga wange bw'ati bwe yali ne maama wange bw'ati bwe yali n'ekitange gwe nasikira wano we twakoma tongamba ebyo ezo ssente z'Abahamisi Kigundu. Ffe tulina we tulina okukoma. Ekyo naye nga kye kimuli mu bwongo bwe. Ekyo kyakufumiitiriza oba si kyakufumiitiriza? Ayo alaba atambulira ku reality kubanga addayo n'atunuulira ebyafaayo by'ewaabwe. Ate reality kati we nkubuuza nti yesi twakomawo obugagga obwagala. Omanyi lugonvu kanzire ku bannyinaffe abawala. Ffe abasajja twatondebwa nga tulina okukola ennyo. Lwa nsonga we tuvubuka tuwasa abaana ab'obuwala oba bannyinaffe ne tuzaala abaana ne tukola famire. Ne lugonvu woba ofunye omukyala n'omuzaalamu abaana ekyokumuweerera fees omwana oba omuwa emmere gyali oba omujjanjaba nga alwadde obwo buvunaanyizibwa tebuliiko oba olina oba tokola ki oba toyina buba bufuuse buki buvunaanyizibwa. Kati waliwo ebintu ebitaliimu kugamba nti byagizisa. Woba oyagala obugagga oba olina okukola ki okukola. Okujja nga toyagala bugagga n'ogamba nti nze obugagga sibwagala ate nga nakyo ekyokwetoola mu mbeera eyo nakyo si kyakufumiitiriza. Kati lwaki oba oyagala embeera embi? Katonda in fact ekyo tutonda obutonzi ng'ebitonde ng'abantu Katonda yakikola nga tulina okufubana oba okuteekamu effort okulaba nga tusurvivinga tutya. Omuntu ekyokubeera obubeezi n'olubuto kimala okulaga nti olina okukola kubanga lulina okulya otali ojja kufa. Kati it's not up to you ogamba nti njagala okukola basagala emmere olina oginoonya. Kyova olaba abaatusookawo baaginoonyanga mu bibira baayigganga ne kati ensi yavuddewo awo tulina kukola buki bukozi. Kati n'oneegumya n'ogamba nze tekitegeeza nti obuvunaanyizibwa bukoze eki buvudde. Omuntu olina kufumiitiriza bufumiitirizi n'ogamba nti bannange nnyina okukola ate buvunaanyizibwa bwange okukola okwesitula ng'omuntu mudda okusitula abantu abanninaanye ate n'okulaakulanya ensi yange ng'omuntu. Uganda egaanye okukulaakulana lwa nsonga bannayuganda tebafumiitiriza ate balemeddwe okukola. Ani alina obbazi okusa? Ati kitandikibwa kyovola nasaba gavumenti nti singa ereeta kye tuyita operation mindset change n'ereeta
neteeka ssente oba ne directing abannayuganda into agro processing and value addition mudda buli munnayuganda ajja kuba asobola okufuna kyakola ki kyakola naye ebyokudda wano ebyokunenyanga gavumenti kati okulonda kwawedde oba oyagala oba toyagala gavumenti weeri kati emyaka gino 5 gye tutambula ogenda gimala ng'onenya gavumenti oba ogenda gimala nga olaba ki ky'osobola okukola wammanga okulaba nga weekulaakulanya ng'omuntu n'okukulaakulanya abantu bakyogera oyogera kino oli mutuufu nze nkutegeera naye waliwo abantu essuubi nga libaweddemu ng'agamba sirina kyesikoze mwami Amisi Kigundu agamba tukole nakola bizinesi bweti neegwa nenkola bweti neegwa nenkola bweti neegwa kye nazzaako yali yeekwesa kati nentandika okukozesebwa ndi ku musaala kati mugulugonvu mu kufumiitiriza okuggwa mu bizinesi kya bugagga mu kufumiitiriza okukola bizinesi neegwa kya bugagga otya. It doesn't matter how many times you fall. What matters is that you keep getting up to fight. Nagambye nti embracing hardship and struggle, yet at the same time being consistent and persistent is one of the direct path to prosperity in life. In fact, oyeka agudde yasobola okumanya obubi obuli mu kigo n'engeri gye yagwa. Buli otukola mistake ebiseera ebisinga mistake tetukola tetukiddamu era kyabugagga okugwa kuba omuntu eyeekoonye aba takyasobola kuddamu kukola ki nsobi eyo aba alabyewo nti awaliwo ki waliwo obuzibu era omuntu agudde tasobola kutambulira mu makubo mwe yakola ki mwe yagwira kiwagwiramu oba wakimala ate oba ogenda kulaba byotannagwiramu ate otegeera obuzibu obuli mu kutambula n'engeri omuntu gyagwa n'engeri omuntu gyasobola okusituka nekyenfuriza bannayuganda bannange it doesn't matter emirundi emeka gy'ogudde naye don't give up, be persistent, be consistent ate mukulembeza okufumitiza buli kyemukola buli kyemukola. Waliwo omuntu abeera n'ebirowoozo Uganda okyogera nti ngagga era oga nti mu Uganda omuntu asobola okukoleramu n'agaggawala kubanga era bangi tubalaba bakoledde mu Uganda bagaggawala naye ekimu ku bibuuzo ebizibu era ebisoomozeza bannayuganda si nti tebalina capital abeera naye kubanga tugaa nti capital size sente nyingi z'olina naye oli abuuza nti mulimu ki singa oli ajja mu woofiisi naga nti mwami Amisi Kigundu nfunye omukisa nkusisinkanye maze ebbanga nga neetaaga okulaba nyina obukadde bwange bwe buti mulimu ki gwe nsobola okukola Uganda ne muvaamu sente ezindabirira n'ezimba ezaawo. Era ojja n'ombuuza ekibuuzo ng'ekyo ng'ozze n'ontuukirira tekiba kyakufumiitiriza kiba kyakulimba nze okugamba nti kola guno omulimu nensoboka kubuuza nti g'obadde okola ki bo buno obuna bw'oleese wabugyeewa oyinza okuba nga wojja obuna wakyasobola okuvaawo tulina kukolerera mu ekyo mbadde ntudde mu woofiisi nga ntereka akasente kange obadde olowooza ki obuna obukuŋŋaanyiza ng'osuubira kukola ki njagala kutandikira ku ekyo ky'olowooza nandowooza okuzimbe buzimbi saagala kulimba nakumugumya mutima obadde olowooza kukola ki tulida gamba nti omuntu ayinza okuba n'obukadde bubiri oba akakadde kamu n'agula ensawo y'obumonde emitwalo oba 3 n'agula kalaayi n'agula n'ekidomola kya butto obumonde obwo amala obusiika obukolamu crisps n'azipakinga ozitwala ku supermarket ng'obumonde bwatwala mu supermarket obuvudde mu kakadde kamu wabutuusiza ku midaala nga bulimu obukadde 4 n'ekyo oli agamba awo gw'omulimu sigukola naye ate ng'ogulugonvu osobola okuba ng'okola mukazi we waka n'omugamba naye omanyi maama w'abaana naawe okubeera wano ng'otudde butuuzi mbadde nsaba okolenga ka bizinesi kano wammanga nze nfuna capital nga nnyongeramu n'ekyo bannayuganda tebakirowoozaako balabanga egyo emirimu egyaki ng'osobola okusigala ku mulimu gwo naye n'omukyala n'omutetenkanyiza ekyokukola ate we kizimba ne kifuuka bizinesi kikwanguyira okuvaayo eri ate n'ojja ne mulaba engeri gye mukulaakulanya kino ate kibazimbanga abantu otandikidde eri nga tumaliriza waliwo ekigambo ekimpoomera ennyo ina ekintu kyotera okwogera nti Uganda oba Africa ekyobugagga kyaffe y'embeera y'obudde obutonde bw'ensi ettaka eggimu n'otwolekeza mu agriculture naye abantu bangi bagamba nti balimye era bangi bogamba abalimye ogenda ebweru bava mu kulima nga tebalaba zaabu lwaki tompayo ne bwe yanaaba essaawa emu olunaku olw'enkya ne twogera obugagga tubujja tuzudde tu obugagga obuli mu Uganda ne Africa tewali mutaana tujja kwogera
tulabe nga tuzimba obwongo bwa bannayuganda bannaffe okwekulaakulanya ng'abantu n'okulaakulanya ensi yaffe. Sooka osibule munnayuganda akulaba n'akuwuliriza. Bannayuganda bannange bonna abandaba kambasiibule n'ekiramuso eky'ebbeeyi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi kujjako nobakubiriza nti musome nnyo obutabo buno olaba bwira kye busobola obbongerako. Olina ekigambo kyewudde muganda wange Bob ekigambo kimukubye wala. Okukozesebwa kyabwavu naye okukozesebwa si kibi kubanga mu kukozesebwa osobola okujjamu kapita akuleetera okwekozesa n'ova mu kukozesebwa. Diri oteekateeka okuresigninga omulimu gw'okolerako ng'omaze okwezimba nga ggwe otandika ekikyo. Tewali mugagga ayagala kukozesa mugagga munne. Buli boosi lwakulaba ng'otandise okubaako w'omutuuka. Mbagaliza akaseera akalungi.